AMAWULIRE ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Tomu Mulondo gakutuzibwako DFCU Bank. Naye Bukedde leero ng'embeera tennabako yabadde oluvannyuma lw'abagoba ba bbaasi n'abaziddukanya mu kibiina kyabwe ekya UBOA okusalawo okuteeka wansi ebikola nga bawakanya omusolo ogwabateekeddwako ogwa paaka users fees. Nawe bwawungeredde olunaku olwajjo abasaabaze baasibye bakonkomalidde mu paaka za bbaasi ez'enjawulo nga tebalaba ku ntambula eyinza kubazza mu bitundu byabwe. Mu mbeera eno bannabyabufuzi mu kibiina ekya Uganda People's Congress bo bavuddeyo ne bawagira akeediimo kano nga bagamba nti ababbaasi bamaze ebbanga beemulugunya ku misolo emingi egibabinikibwa nga nabo kityo gavumenti tessaana kulindanga bantu kutuuka kukosebwa esaana owuliriza okwemulugunya embeera nga tennasajjuka. Omubaka wa Palamenti akiikirira essaza ly'Ebbaale Charles Tebandeke ayagala gavumenti ekwatizeeko abafamire z'abantu abafiiridde mu bubenje obw'enjawulo ku luguudo oluva e Kayunga okudda e Galiraaya olufuusa akattira ensangi zino. Abantu 12 mu ssabbiiti emu yokka be bafiiridde ku luguudo luno nga kiva ku ntuumo ez'amalamu ezaayibwa mu luguudo luno ab'ekitongole ekyayunula nga bagenda mu maaso n'okugezaako okuluddaabiriza. Kyokka Tebandeke agamba nti kino kyolesa obulagajjavu obw'ekika ekya waggulu so ng'oluguudo luno lubeera lukola essaawa 4 olwabiroole ebitambuza ebikajjo okubijja mu bitundu by'e Galiraaya. Era twagala gavumenti etuwe update wa wetuuse mu nteeseganya ne ba contractors abagenda okwa-upgrading oluguudo luno okuluteekako kolansi. Era nga bwe kali akalombolombo ka NRM njagala eveeyo eje eriirire emirambo gy'abantu bano abafiiridde obwemage. Eyo nga tuvudde akakiiko ka Palamenti ak'ebyenjigiriza olunaku olwalyo kakubissaamu engatto katuke ku ttendekero ly'ekyambogo okuzuula ekituufu ku kwemulugunya okuzze kukolebwa abaddukanya ettendekero lino. Ssentebe w'akakiiko kano omubaka John Twesige agamba nti emyaka mingi akakiiko kazze nga kasemba eky'ettendekero lino okwongerwa ensimbi ezinaakola ku bizibu omuli omuwendo gw'abasomesa omutono, ebizimbe ebifuuse ganyegenya awamu n'ebirala nga kati baagala okulaba oba nga ddala ensimbi ezizze zoogerwako zituuka nga k'ogatta okulaba oba zikola ekyo kye ziteekeddwa okukola. Kano era kagenza okujja nga abayizi abali mu 3000 bakukkuluma olw'abasomesa be bagamba nti bakutte ebibuuzo byabwe nga nabo bali mu kwemulugunya olw'ensako yaabwe okulwayo. Ab'obuyinza mu ggwanga erya Russia batandise okukola okunoonyereza bazuule ekyaviiriddeko akabenje k'ennyonyi omufiiriddwa omulwanyi Namige era omudduumizi w'eggye epangise erya Wagina eribadde lyegulidde erinnya ensangi zino mu lutalo lwa Ukraine ne Russia. Yovugenyi Prigozini akakasiddwa okuba nti entamu eyiye yavuunikiddwa dda nga y'omu ku bantu 13 ababadde mu nnyonyi ekubiddwa ng'eva e Moscow okudda mu kibuga ekya St. Petersburg. Nga bwe bagamba nti omuzira afiira watono, Prigozini abadde ne musajja we ow'oku lusegere Dmitry Yutikini era nga kitegerekese nti bonna ababadde ku nnyonyi mpaawo alutonze. Bwe gabadde ag'enkya ya leero, nze Tomu Mulondo.